nawulire mama Fina yasibye akavubuka kabadde kamukoze kyata kamuvuma kamukola kata kagamba kalekawo katini kwata mu kigambo akavubuka ngambye akavuka kagamba nti mama Fina ne kalekawo katono ne kamuyitako ne bakuli nekagamba ho naye nakatini yagenda ngawe tuli mu mbozi mukate ngawe tuli mu mbozi mukate kakwata mbuzema akavubuka kagamba kasobya ku mama Fina uliriza okamala okwegadanga naye mu kikolwa ekyekikulu tinanyumirwa nnyo ndi mama Fina kukole kamugamba nti togenda n'okola ki togeza nonuna ice cream nokwata ku muswaki kakati ebigambo byekakola kikali mama Fina nabadde ndi awo empingu yazigyewa gabakaleetedde ku mpingu akali awo kalaja naye oba yakasonyiye ekagamba mbadde noonya content biki mbadde noonya bakasaida amangu ago mbadde noonya content biki bukamusobyako kayogere ndi kamusobyako wagenda ndikakwata firimu naye ekyo simanyi bubaliruda oba kadde kamuwaayira ekyakabisisiza lwaki kayogera ebyama kekagamba obwana obwo akati sakozi I think mama Fina ndowooza buli engeri jajja ku TikTok abaana bano balowooza ali mu kirasi yemu nabo omanyi TikTok eno yagenda nefuuka ayinza kuba akadiweti omuntu akugira n'olowooza nti muli ku level yemu kuba omuntu okutandika okugamba nti mama Fina akakana kamwe picha ddala omuntu ova ku kyoko bane Akiramu yabadde ki ani yatankudde Akiramu wakuluso okufulumya nga awomogoka ali ludda yakomyewo jali ewaabwe ali ludda America yewaabwe ate botuuka America oba kyalina gyodda gwe Akiramu oba otuukidde ddala ewamu ani yatankudde Akiramu yabadde yayogedde ki obutambi nabuwulidde awo ng'agamba olinga kino lwakuba nti nno mu mbozi mukati ebigambo ebyo tubiweza naye the truth media ndowooza n'abuyisa media esobola okukuba ebyo ebintu media bugoba management truth media yebukuba ezembukuba yabyogedde ali gundi eriya yange ya 18 gundi 18 and above yabyogedde ali 18 and above lwakwa sinabiwulirako kulimba ku bisaategedde yabadde agirani nga ni gwabiweereza mukatamize nalabyemu ono omwana yani bataddewo obufaananyi nze mukalaba wabaddewo akafaananyi kono yani ono muzeeyi omwana gweyagala ennyo Pretty Nicole muzeeyi amwagala ennyo Pretty Nicole kwabadde ndagaano okwasabira ku bakyala bange ndagaano okola ki naye nga kirabika abaddewo pulezidenti yabadde amutinkudde oba yabadde na musajja ekiwulira naye bwe bwatuse ku Kulusumu bagambye nti Kulusumu yennyamidde nnyo ng'awulidde obutambi yakaabye yayozeza ku mmunye nga nti awulira ono mukyoje ga ndagaano okugamba mukyala bange gaga nti bakyala bange banoonyangamu ki n'obuulira ono n'obuulira oli ulira yagambye alina abakyala bangi yenyini waddeko bakyala bange banoonyangamu ki obunyonyololo nagaano okuzungira mu bakyala bange Kulusumu n'agamba nyimiridde woba ndi wakumeka twamugamba naye yali agenda omutwala agumirawo kati nze Akram takyalina kyayogera kitwewuunyisa talina kyeyewuunya kati abula kyaba yewuunya mpozi ekyo kyekyamunyizeemu bakyalo mugattika tebyamugize ndoze kino ekyabamugamba bakyala bange oli okuvayo okulaga nti nno bulijjo amugatta n'abalanduza kyekyamukabiza naye bino ebyokugira ebyo bigambo bya gundi bye bulijjo bigambo bye abadde abiweereza nabbi omukazi Pretty Nicole ate nabbi omukazi anti bakazi kibabadde abisindikira ate abajjukira abawala be baalaga luli baali bawerako
omwali abasenga ababaganda we biki ndoza bebe yabaddemu ne bana bali ku Salama Road abo bayadaga ndoza adamugobamu abo bukola abali awo kujja live wonna awo no yamuwayo no nusulu 15 za Uganda kwizi zimwogeza okuva olwo yabawa meka ingini tomita wakusanga sebo ingini ya moli $1 ingini ya nenze nzubira ndoza nti ingini ya ne wanga bamutankudde oba bamunyiziza ebigambo byakozesezza si birungi teyabadde tebiwooma nga ingini ya omanyi waliwo embera mu otuuka nafa abamu tuyinza obanga tulina emize mibi naye waliwo otuuka n'ogamba nti kulwa sakozi guno omuze sijja kukola ki kanguleke olw'abannange benkola nabo baddankani baani ne ingini abo otuuka okuvaamu ebigambo ebyo oli ne waaba yakunyiizizza atya oba oweebuuse nnyo kubanga oli ye tebamufuddeeko kati bafa ku bigambo bye wayogedde kubanga ye ennyini yeeswazizza era ne Kulusumu simanyi lwaki akyalina inginiya bandibadde baayawukanye dda simanyi lwaki akyamu simanyi lwaki akyamwesigyeko lwaki omanyi Wakasanke omumanyi Wakasanke bw'alaba enkoko ezirwana afuuyirira zirwana alondewo olwoya agenda azimbisa ekiyumba kakati ono ye buli walaba abakyankalanye Haji Saddam Rashid Lukwago ogenda okulya ka Shalom simanyi lwaki akyesibye ku Rashid Lukwago kakati ebulira simanyi lwaki Kulusumu akyali ingini yono obadde yagala alagewo Ngada ingini yango taba mutufu ingini yakoze ate ingini yabandi ate mabegabo yali atere ubaki ingini yali atere nga takyakola byakinankani byakiyayi ne ali ingini oba yamugambye bigambo kwange bigambo yamugambye tetwabitegere na bitegeera alinge yade yombesaye kanga ayitawo ayagala kuwemula bolinga kyo omanyi yadala ayagala kuwemula bwemuzi kubanga wenda gamba va mu university yange biki abakazi bange naye nga tayogera bigambo bamugambye kati awo kati gowa Kulusumu amagezi nze mbadde ndowooza nti engini ya Kulusumu ingini yono bw'oba olabanga akusumbuwa osobola omutta siwe wasookerako n'omuleka ayina gy'asobola okudda abantu bangi kubanga bannange ingini simanyi kyamunyizizza sikuma muliro naye ingini ebintu byakoze ati ingini yaolaba oli high maintenance sebo ingini yetwala ko holiday mu America yetwala Maka awo sinamenyawo naye akubana ingini yona alaka yavuddemu amwasi n'agamba oba bankyawa bakoleri bankyawa ayina bana ebyo ebigambo abikola era Kulusumu ali badde olabuka maama ingini ayina banga abikola batere bamwenyiwe bano bwebwe obuzibu bw'okutwalira omuntu mu luggage nga wasombye musombe ani ko batwalira mu luggage inginiya ani atwala nange luggage n'ogintwalira mu ngenda America ngenda tewali luggage ngenda America okuma muliro Kulusumu kuchawa inginiya sikuma muliro naye ingini yo nayo bayeta madda Kulusumu ngagamba kampe mulewe mule muswaze ambeeko waliwo abakola ebintu otera obaviire kyaliko naye Kulusumu ayinza obanga tannategeera waawo ze kkulu mbadde mugamba ekintu kimu bw'oba osobola ebigambo ebyo ingini byayogera abyogera ye gw'osobola okumuta naye oganye okukiraba kubanga oli ajati wa kitiibwa oli waki kati naye oganye tabuuka oyo akasepiki omusajja waka Kulusumu kati Kulusumu kyalina okukola alina afuna basajja bakuze mu myaka nga Mawa kitegeera anti ayagala dokita Mawa asobola okuba ow'ekinnansi Mawa asobola omufuna n'abe ow'ekinnansi amanyi Faluka kati waliwo nze omuntu akola ebintu ne seewuunya kati nze okusinziira Akiramu gye yasiibanga ne gye yasulanga n'abantu be yawangalirangamu nze era bwena budde audio bonna agambye bugambi bino bya bulijjo ku Akiramu kuba eri ku Salama gye yali yasiibanga n'abaana b'obuwala banyo abali obukola n'ebigambo byafubutukamu
yali yalemala namulaba munyegenyege yaliko kunyegenyege nagwa mu kirabiro oba alimu emisumaali atambula ati yagwa mu kyabakazi bali balimba yawaba nayingira akanabiro k'abakazi bali balimba bayagala muyisa mu gaali bali balimba abasirikale bamusulanga abasulu bati ng'abasula robot ne bamusiza ebbali kati yiteeno Besigye bamukutte mbw abadde apanga lukwe kujjako gavumenti eno lukwe ki ng'ali Nairobi eyo kujjako gavumenti ki kakati bw'oba otunuulidde naye nze nnyina ekintu kye neebuuza nakati kyakyebuuza mwami Besigye bamukutte bamukwatidde Nairobi ku woteeri emu ayina omuntu munnabyabufuzi omukyala e Kenya gwe badde agenze okugulawo ekitabo kye yamuyita Martha ye Kalusha yani Karua kakati bw'oba otunuulidde bamukutte n'emmundu sibiri emmundu bbiri yaziyisa ku kisaawe Entebbe ne bakebera n'ayingira n'alinnya ennyonyi nazo n'atuuka ne ku Nairobi Kenyatta International yawummula ssebo mu mateeka taba nakyakulwanyisa n'atuuka ne Kenya n'ayitawo nazo mpaka ku woteeri kibagamba gye bamukwatidde gw'olaba kisoboka kati ani agamba nti yagenda nazo yafuluma nazo zaawa kubanga Uganda tevuna nnyumiriza Kenya anti tusoke twebuuze emmundu ze bamukutte nawe zizaawa ze Kenya za Uganda bwe ziba ze Kenya Kenya yali badde evunaana ng'emuvunaana ng'omuyeekera omusanga n'emmundu zaabwe ewaabwe bwe ziba za Uganda ze bamukutte na ze Kenya ng'era pulaningira eri kitegeeza yaziyisa yatambuza ate zituse Kenya kakati bw'oba tunuulidde nze ngenda kubuusa amaaso ekintu abamu abantu kye batunuulira oba kye nagambye nti nze bwe ntuuka ku nsonga egamba nti oba sitanti oba ki ngivaako ne ngenda ku nsonga enkulu nalabye amawanga ag'enjawulo nga Bungereza nalabye amawanga nga Amerika n'amalala aga Europe nga googera ku nsonga eno mu mawulire ag'enjawulo Kenya wennyini bannakenya beerwanyeeko kubanga nagenze okunoonya ng'Ekenya waliwo yabanaye mbadde nakawandiise naye bana bawandiiseewa yes waliwo mu Pakistan mu October 2022 yadduke Pakistan yali munnamawulire najje Kenya afune obubudamu omusajja oyo baali bamuyita Kashaka Sharif bw'ajja okufuna obubudamu n'abeerawo e Nairobi naye kyazuulibwa oluvannyuma nga poliisi ya Kenya yennyini yamukuba amasasi n'emutta era ne kooti n'ekakasa naye n'okunoonyereza nakati kukyakola ki naye ng'ate eri yaddukayo ng'ayina ki waliwo omungereza omu n'abatake bali abo bana abadduka ettake n'omulawo omungereza baali bannamawulire ne bajja Kenya okubudama baakwatibwa ne baddizibwayo ne babakwasa ttake naye ng'ate bazze kukola ki kubudama tubadde tulowooza nti Kenya nga Bungereza n'amawanga mala abantu abaddusa abanoonya obubudamu badde bawummuzaako ke Kenya oba ne banoonyezaawo empapula ezikola ki ezibongerayo kifuuke nti kaakati waliwo abaana ba NUP abaakwatibwa aba FDC abaakwatibwa olulala era bajjibwa Kenya okiwulira ne baleetebwa bw'oba kati okwatiddeyo Besigye mu ngeri bwetyo gavumenti ya Kenya baagitadde ku lusuubo yo kigikwatirako wakigirekawa era tetukirowooza nti ono Ruto aliko efuse papeti ya Mwami Museveni nti munnabyabufuzi yenna ayina wano embeera eyo y'okumutta takyasobola kuddukira Kenya aba talina tebakyasobola mukuuma kubanga ekyewuunyisizza nalabye Ruto ekiwandiiko state kye yafulumizza nga tebannamanyaako nti Besigye yaggiddwa wa tibamugyeyo nga tebategedde bamuyisizza anti balina otunyonyola ku immigration ku border wa baki balina otunyonyola kuba bo bagamba tebannamanyaako nti Besigye yakwatibwa ewaabwe Kenya yeekakasa nti yayingira bakikakasa bulungi ne president agamba tamanyi ne ku kisaawe ne bamunona ne footage waali ne ku hoteeri ku baamutwala ne footage waali ye Ruto agamba
tebannamanyako tebannakolagana na Uganda tebannamanya bamugyeyo batya okiwulira ku kiwandiiko luto kye nalabe ba State House efulumiza okiwulira naye nalabe ba MP ab'enjawulo e Kenya nga bagamba nti luto togenda kuddira Kenya ogifuule ensi nga Kenya fabalwanidde eddembe lyaffe ate otufuule erinnya lya Kenya olifuule ery'okunywerako amalwa bagambye okunywerako omwenge mu birabo ebirabo kye bategeeza nti kuba buli mboozi yetambula mu nsi yonna abanywi abakola kyo kitegeera naye nga bagisiga kifaananyi kikyamu mu kusiga kifaananyi kikyamu nze ndowooza era olaba wano olwaleero tuyina embeera yatuukawo wakati wa Uganda ne Rwanda ku mulembe gwa Kayihura nga bazaayo abanyarwanda baali bavudde wa e Rwanda ng'omuntu ava e Rwanda ng'alina ensonga ne Rwanda Kayihura yamukwatanga n'amubaddiza ensonga eyo yemu ku nsonga ezamuvunaanya mu kkooti okukwata abanyarwanda abajja bayina obuzibu n'abakola ki n'abaddiza naye nze ndowooza gino emisango bwe giteja Besigye bulijjo Uganda bulijjo munoonya nanti gino emisango era yage yayise ku kisaawe lwaki tebamukwatidde awo kati ate eri storage naye ebintu bino sibitegeera nambeemu mu butabitegeera bujjamu ensonga zino wammanga ensonga enkulu ennyingi n'ekintu kye nabagamba bino ebintu bitambula ne biva mu mateeka kati ge twogerako ne bidda mu kibayita ebyobufuzi impact ya Besigye mukwata etuukawa era gwe owulya address zimu addressinga ngaani opposition leader in Uganda bakuba former opposition leader in Uganda kyekiyitawo okiwulira kakati okwo nako kulimu okuwugula okuba olumu abantu ku kosi twabaliko okudda ku ndala naye nze ntunuulira kowa ekikulu ennyo kyekirabika mu mawanga gali kyekirabika wano e Uganda kubanga ekiri emabega nze nnyinza obutakigendako ne sikiraba naye kyendaba nti ekikola kino ekya Uganda okuwambanga abantu mu ngeri ya kyenyeje okubaleeta mu makomera obutaba na bujulizi bumala ekikola ekyo kinaakoma kuba Besigye babimusibye ebbanga ebiwe bityo ne Boboyi ne bamuggyako eggulu ng'alina emmundu bbiri zaalagawa mundu ze no by the way ebintu bya Besigye ekisookera ddala agoke akawairo bamaze ne bakatereeza mbu bwe baba bakutte n'emmundu okkirizibwa okukozesebwa muki mu kkooti y'amagye naye yennyini yeekubidde endulu n'abagamba bannange kkooti gye mundeeseemu si mwenteekeddwa okubeera ndi civilian nawanika ne certificate ne mugimpa ati amagye nkoze eki nga wumudde ne bawummula okumalira kikazadde 15 minutes kkooti neegendako mu kuwummula okudala 15 minutes ng'agize oyo n'omusajja yamubaddeko wano yazaala Shakira kitaawe ddala gwe bamusibye naye yennyini omuyimbi oyo kitaawe oyo mutabani wa gundi wa Sheikh Kamulegeya yomu ku batabani be gwe walabye abadde mu kkooti gwe bayita Abedi Lutale mutabani wa Sheikh Kamulegeya yazaala ani Shakira Abedi Lutale yamuzaala oyo kitaawe kitegeeza Shakira Kamulegeya amuyita jjajjaawe yes nakugambako n'emabega nze family ya nakugambako n'emabega nakigamba nakwera emabega kaawo so munange nze bwe nabirabye nga bamugje Kenya tebamulinze na kugenda ku lonchi y'akatabo nga bali bamulinda balowooza oba atambuddemu nti omuntu waba yayingira Kenya gavumenti bbiri ze yayitako ng'alina emmundu zombi n'aziyitako n'ava mu Uganda n'ayingira Kenya bona akola saaki ayita ku airport wona ng'akola ki alina emmundu ezo tebamukutteeko n'atuuka eri ne bamuvuba tebamulinze na kugera ku mukolo kugwe yabadde agenzeeko bali ne balowooza nti olabeka atambuddemu kati bano abeeno be bakubiramu ate ali ab'essimu bababuuza bannange omuntu yalina okudda eno ku Mande nga tetumulaba bategeera nti amiisinga era ne kumuleeta ku kkooti tebasoose muleeterawo baso ne baleeta abalala naye abamawulire nga we bali bangi balina be balinze bano kwe kumuleeta oluvannyuma nga muleeteddeko zikadenge ki endala nga nnya nga zijja ziwerekera babaleese babiri
government ya Kenya tesobola kutulimba mbu teyategeddeko nti bano bagenda kukima Besigye tekisoboka inga ye yabaddeyo Kenya baba bali bamu receiving era bakkiriza ne hoteli lwe bagimufunira katabokera agenda okulonkinga ne bamwegana nga afuluma kuba ne balinda mukuti boboba kati oyo omuntu wabufuze byamaanyi waba agenda okulonkinga kataboke akuwa bagesi basuubira abagenda ova mu nsendala ab'amaanyi abanaabeerawo ng'atongoza Besigye yaliko ku bagenda okukola ki okutongoza nga buli omu akimanyi kitegeeza bali bonna babadde bamanyi era nze ba MP okuvaayo okuteeka gundi kuninga batuufu yaba opposition abamu ekintu tebakiri munyo ng'ate opposition munabwe bamukutte bitabula abagamba abawano abawa ndoza nabo byabatabuddemu sijja bawayiriza nti bakirimu kiyinza okuba kyabatabuddemukko of course atagwa mugundi yabo of course baba balina ogituuza immediately naye ndoza nabo kyabatabuddemu oli bwafulumya settlement n'agamba mbuno ffe tetwategedde ono nga bamutwala niwe abamuyisiza wansi woba waggulu boda zombi ziba zikola ki zicommunicatinga tuyinza kungamba nti temwategedde nti bafulumya omuntu gwe mwareceivinga mmwe kennyini nga gavumenti ate ne bamufulumya bamutwalidde mu luggage wansi kakati ensonga za Besigye okukwatibwa mu ggwanga lya Kenya bannayuganda nga bannabyabufuzi abagamba tebabitegeera baba bafunye emirundi nga 15 era ate baba nga bannabyabufuzi baba kwegamba beetaaga oba nakola ki bwe baba nga gavumenti ya Mwami Museveni yekera enkya negamba nti omuntu ayambadde akakofiira aka red ekyo kyambalo ky'amagye nga gwe ate oli munnabyabufuzi n'ogamba nti tobitegeera gwe tusaana kuba na munnabyabufuzi bya Uganda oba olina kuvaawo nga gavumenti ya Mwami Museveni yekera enkya negenda ku muntu atunga ebyambalo ab'ekibiina ekitali kikye kyoba NUP oli abadde atunga ebyambalo ebyefaananyiriza nemukwata nemuggalira nga tetumanyi oba baamweyimirira nga gavumenti ya Mwami Museveni yekeera nesanga omuntu nga baddi bakuba bukubi nduulu nga bali mu campaign ne bakwata ne batwala mu court martial kati goba munnabyabufuzi byawane bya Uganda n'ogamba nti tobitegeera oba weetaaga n'ova mu byobufuzi bya Uganda naddala nga bikulemberwa Mwami Museveni n'olinda emyaka egiriddako kuba gavumenti ya Mwami Museveni ezeewaayiriza bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya wano jjo lyabalamu gundi abadde akyogerako nnamba emu yagambako nti Bobi Wine alina emuntu bamusanze Arua mu campaign ne bagenda mu luumu ye ne bamusanga naki n'emmundu ekyo ne bakivugirawo omwaka mulamba Bobi Wine bamumalira obudde ne bakola ki ne kitambula bwe kityo ne kiggwa nakati emmundu tukola ki gavumenti ya Mwami Museveni yekeera enkya nesanga omuntu ng'ali wali anywa obutunda ne bakukwata mu hoteri ne bagamba obutunda bw'obadde onywa mwasanzeemu essasi eyo ye gavumenti ya Mwami Museveni yekusanga ng'oli eryenvu negamba eryenvu eryo lyetumukutte nalyo libaddemu essasi wakati kakali bw'ova eri ng'oli munnabyabufuzi bya Uganda ng'obimanyi bwe bitambula n'ogamba mbu tobitegeera tobiriimu tobimanyi oba olina ekikyamu ku gavumenti yani parliament yakivumiridde ya Mwami Museveni nze nalabyeko Kayindo tafiire olwaleero mbiwulidde ku mawulire ate ye yabavuddemu kubanga oba ye minisita w'ebyokwerinda yakubye essimu e Nairobi n'agenda ku bisaawe byombi n'abibuuza abakwatagana n'abawano n'abagamba Besigye mwamusanga n'emmundu ne bagamba tetwamulaba n'ab'e Kenya twamusanga n'emmundu tetwamulaba kakati embeera eyo ye eriwo wakati wa Mwami Museveni ne Mwami Ruto kubanga Ruto
eyabadde aleeta eyabadde atongoza akatabo Masa Karuwa yavuganya nnyo mwami Ruto akalulu balowooza nti kakatibwamu akaggwa aka mwami Ruto kati ate Besigye yabadde agenze ku mukolo ogw'omuntu aba atawaanye nnyo n'akalulu ne kagaana okulangirirwa oba mukajjukira ka Kenya nga gwe mukolo gwagenzeeko ate era nga kisuubirwa nti yagenda n'okuvuganya Ruto mu 2020 kati ulagamba bano tulina obbagoba eno nga bukola ki nga bukyali kubanga bw'otunulira ebyobufuzi bya Uganda tibwe buli kyenkya singa kati kankubuli Odinga yali yawangula Kenya mwami Museveni na wano yandibadde naye ali kalebolebwe singa Odinga yawangula obwo bwolaba obwegugunga obubeerawo buki baba basuubira nti neno buyinza okukola ki kati baagala nnyo coalition eyo ebeerewo ey'okubanga bannabyabufuzi bakwatagana ab'oludda oluvuganya abeeno bakwatagana n'abaaki n'abeeno tebakyagala kyova olaba Babu waliwo omusajja bamuyita Babu Owino yataddeyo palamenti ya gundi ku nninga n'ababuuza Besigye bamukwata batya era yo Kenya omutenda gwe bakitaddeko ate gwabadde musufu nnyo kubanga bannamawulire batuuse n'okugenda ne banoonya eyavuga Besigye bamuggyeko interview bannyonnyole bo bakoze okunoonyeza ne bagenda ne ku woteeri bamanye woteeri eyo yamuwa mwe yasula basangamu ki so akati munnabyabufuzi bya wano we Uganda bw'okeera enkya n'ogamba nti gwe tobimanyi tobitegeera oba weetaaga n'ova ne mu byobufuzi nga teweetaaga na kuddamu kwesimbawo ku kifo kyonna kubanga gavumenti ya mwami Museveni yekeera enkya n'egamba abantu ti ono gundi twamukutte na kino na kino nga tekiriiwo naye ng'ekigendererwa nze kye nalabye mwami Museveni ayagala kumalamu buli kintu kya wano maanyi kubanga kooti ey'amagye n'atunuulidde kooti nze nagenda ku kooti naye saayingira nyesigala nga ndabeera bweru ku TV naye n'atunuulidde kooti nga Lukwago asoma amateeka ge bayitamu okukwata omuntu nga bamukootidde mu nsi endala okusobola okumuzza wano netulira nga no muwaabi wa kooti y'amagye nga tabitegeera era ssentebe n'agamba nti kooti bagiwaddemu eddakiika 15 bagende bawummulemu ndowooza ne bamala okkuba essimu ate waliwo n'ekirala ze kyendowooza nga nze naye kyetaaga okutegeera okula extra tiwaliwo akakodi akayinza okukolebwa abantu bano babiri okakola Kyagulanyi nga Besigye takamanyi ne Kyagulanyi takamanyi abantu bano tubaawudde tutya banga balabika 226 226 ziti bayinza okubeera awamu n'ayina kyapanze Katonga noona ayina katyawo mu kalulu Kyagulanyi agenda mu kalulu tukoze tutyo baawula ono tumuteekeko ogw'emmundu bwe tumala omudenganga ogw'emmundu tufune abantu baffe abakolera NRM tutandike obbagamba nti bakulimbalimba ebyo tebiriiyo kati bano oba nzo kitegeera bano babe abadde balowooza okukwatagana nga tebakyakola ki tebakyakwatagana baleeta Besigye ettutumu lye likole ki kuba nakyo omuntu wakirowooza anti okirowooza naye okirowooleza mu kutegeera ki nga nkumenyedde nti bwe bagamba mwami Bobi Wine nti bamutaddeko emmundu baali banoonya kukkakkanyani kuba tosobola kubeera ng'otegeera sayidi emu bwe bagamba ni mwami Bobi Wine era abo abantu in fact nze lwakisobola bawuliriza banga bazze batugamba n'agamba Bobi Wine si waddala ogenda okulaba nga abadde abyogera Bobi Wine si waddala nga bamukwatidde wali kuki ng'olabawo akabadde k'okwawula kati nze akabadde k'enkwawula ke mbadde ŋŋendamu nonzijjako nti akantu ako bayinza okukola ebintu bibiri nga gavumenti yekikola
nga Bobby tamanyi ne Besigye takola ki tamanyi tusibe kuone mundu bwe tumala musibeko kwe mundu tufune betuteeka mweno sente batandiko ganti baagala kupromotinga ono kati oli bammalemu amaanyi kitegeereza bano ababi tebagenda kukwatagana oba simanyi awetagawo okutegeera ennyo bw'oba totegeera nnyo nti omu yazze ku gavumenti eri mu promotinga ebyemundu tebiriiyo oba otegeerawo kkiriza gaana luli oludda lujja tandika okkuba oli nti ono gwe bazanyisa otusuula gwe baagala kati okuteeka waggulu jjukira abantu abo bazze boogera ebintu nga bagamba Bobby si waddala lwaki agenda mu Amerika ono twanawulire n'abagamba tolaba bwe bakutte Besigye we yagenzeeko e Nairobi ye baamukwatiddewo ekitegeeza Besigye ye waddala oli agenda mugundi agenda ebweru n'alagawa walabye bamukwata kati oba totegeera nnyo otandika okugamba bama kituufu Besigye ono kakati abo gye bali nga bo babagamba nti kakati ffe tukimaze mutandike ne babuwa ne scripti mutandike okukuba oyo Besigye baagala kumuzza ku mulembe ne Besigye emyaka 7 mu meka bamuzza ku mulembe ki alwaniridde obufuzi okulaba nti Uganda ekyuka emyaka 25 naye ng'omuntu w'omanyi nti olaba ekintu tekikyuse naffe olaba tuwulira obulumi nga tetuli bannabyabufuzi naye ne tuwulira obulumi kakati waliwo enkola eyo abantu gye bagenda bateekawo kubanga nze amazima ga Katonda nze njagala nnyo ab'opposition kubeera wamu kubanga lwe babeera awamu lwe bavaayo ne babaako ekintu kye baggusa kyobala Bobi Wine bakwataganye tebasobola abo abamu naye kakati nze wendaba nga Bobi Wine ataddeyo kwaye Bobi Wine akimanyi nti abantu bawaayiriza binakuwadde byakakofiira ti gavumenti bw'eba esobola n'okuwaayiriza omuntu nti alina akakofiira ekyo kyambalo ky'amagye kati ate ne weewuunya ng'ewaayiriza omuntu nti alina emmundu kyamani we bali bamutwalaganya emisinde yaddukira wa Museveni tukoze tutya kati kyongenda kikuba nti buli munnabyabufuzi eyeogomye Kenya toli safe era tobeeranga Kenya n'ogamba oli safe era kino nkisindika wa President Bobi Wine bino byobadde ogende Kenya n'ogamba nti ndi Kenya ndi simanyi toba safe Luto bwe buzibu bwa Kenya kati mbona ekibiina kya yero akitegeeza Museveni atufuga emirundi egi atufugira ne Kenya kati gwe agende Kenya ne weogoma n'ogamba nti nze ate eno gye ndi bulungi nnyo kanvume Museveni embwa yesigama ennyama olimba oba President Bobi Wine bwagenda e Kenya n'awulira nti ali safe toli safe lwaki nti ensi ya Kenya si eri gye mwali mumanyire oli yatabuka yayonooneka Faluko kya Besigye nalabye omanyi nze wembeera ku TikTok okwo songa lwaki enaku zonna wumulamu TikTok erowoozesa buli muntu mu butategeera olumu ate oluusi nekulowooza oba nti gwe atategeera okitegeera kati nze budda nalabyeyo abawakanya ebya Besigye nogalaba nno ate nga wano bakwata omuntu nabuno obuyinja batungirira ne bagamba nti yabadde n'amayinja ga poliisi g'amagye ne Faluko obutategeera bwano wembuuza okukwata otya omuntu yayise ku airport yawa ne Kenya n'emmundu kyebatannabatugamba yeza Bobi Wine ze zaaliwa zaalagawo Museveni yalowooza akyali ku myaka giri egyedda eyo twavaayo Faluko nti ssaawa zino bw'oleera ekintu nga naffe tuula ku mmeeza bw'oba wakozesezza lula naffe tufuna lula ne contractor ne buno babuyita batya square rectangle bonna nga tukibalansi nga naffe tukikuleetera ku mmeeza lwakuba nti gavumenti ya Museveni ekola munankola ki omanyi kyabayita munankola ki Faluko kokola n'ogamba programu ngikoze oba tenyuma benyuma kangiteekeyo ate oba munankola ki kati gavumenti ya Museveni soka tekyaswala ekola ekintu nga nawe okiraba kyebakola kifu
ne bakwata abalamuzi ba kooti baba bafuulira ddala ebitagasa. Ne bakwata bannayuganda defe batufuula bintuntu biri awo. Batuleeta buleetezi ku TV batugamba gundi yagize bw'ati. Olwo ab'obwongo oba buguma ne bagamba wabula gavumenti eno fe abalabi b'enswa ne tugamba nti kibasi kyekikadde kyokka mwe muli entalo. Kati Museveni ne banne bino byonna bye bakola gwe tolowooza nti babikola oba baagala kulaga nti ne Kenya yaffe. Okitegeera kati byonna bye mukola mubikola mmanyi ne Kenya yaffe. Toyinza kukwata muntu mu nsi ndala ate fe baatugamba eki naye temanyi. Okitegeera temanyi kati omuntu gwe bajja mu nsi mbu tamanyi. Kati kitegeeza ne Kenya teri safe. Nabo bennyini bali mu kifo kye batategeera butebe bakirimu. Kati Museveni agenda tayo omulala ne bamusikayo ne bamuleeta eno. Kitegeeza Museveni alina basipaya abaakabi. Okitegeera kati wootiira nti Kenya nga yo yafuna ekizibu kya Ruto ate Ruto tagenda kwesimbawo kyankijja. Ali mu kukola kye bayita kanzibe nziruke be banaamanya ekiddako. Era ojagenda omaliza nga Ruto Kenya talinayo bizimbe nga biri wano nga talinayo maka gali wano. Kitegeeza bino baatugamba nga Museveni afuuka kapa kyagala baafuusi. Bagamba tumuteeyo mundu. Waliwo science maliriza nambe. Sakozi nze kyendabawo ekintu ekyobulabe era kino nabadde nkirowooza nnyo. Abantu bano be baleeta bonna abateeka mu kkooti z'amagye ne bateekayo abayina emmundu be bawaayiriza ab'obukofiira n'abaaki. Omanyi ekitwala omuntu okufuuka jeno? Ngamba jeno atudde okuwoza omusango. Bakujja wano ekibuye nga tukimanyi bulungi nnambeemu baamusanze Waluuna ng'atudde tumulabidde ebbanga lyonna. Ne bakuvunaana nti wayambalako akakofiira akamyufu n'oyimirira mu maaso ga jeno. Eyakuba luwemwa ne bamuyimiriza ate mu kkooti y'abantu abulijjo nga bamukwata n'emmundu nga se n'omuntu. Ekisinga okwewuunyisa ekisinza okunnuma ku mulembe guno ffe tukulidde kuno ku Makindye Sakozi okuli kkooti y'amagye ne militale. Kyaba kyewuunyisanga nnyo bagamba nti kkooti y'amagye etudde nga myezi 2 nzotula omulundi ogwo. Naye nga n'abantu abagenda mu kkooti y'amagye ne bagamba bugambi nti ali mu kkooti y'amagye nga weewuunya. Kati okimanyi baakimanyiira Mwai Museveni yafuula kati kkooti y'amagye nayo kubanga abazanya komedi. Jeno atudde yatendekebwa mu ntendekebwa bwetyo Fosita Jeno atudde asalira muntu ayambadde kakofiira musango. Kkooti y'amagye okujja ntandise n'okumanya location yayo nga batandise gijajamya bwe batyo. Okitegeera emyaka 3 emabega njagala okwata abantu 10 obabuuze kkooti y'amagye wali omanyi weeri. Nkugambye abafudde abantu abategeerera ddala nti batwala omuntu naye nga bakubuuza ono bamuvunaana ekintu bamusanga wano ng'awanise mukono kikonde. Kikonde nti bamusanga wanise kikonde bebo bolaba abasaanya abagenda mu kkooti y'amagye nti bamusanga wanise kikonde. Omuntu okugamba nga nti nno ali mu kkooti masho ne bagamba ali mu kkooti masho ffe baatukwatanga kuno nga tutambula Makindye naye ng'omanya abasika kyebakola abamilitale nga bakusanze nga ffe tumanyi n'okugamba nti okusanga abapoliisi osanga abamilitale kuba abapoliisi bakuteekanga mu kkomera amilitale bakukwata bakeeza ku saawa awo bakola bana lusozi olumako bakusalidde ng'ofuutuka ng'odda waka. Okiwulira kkooti y'amagye kati ku militale awo olabawo kakugereze ku militale wano wokka nga osanga nga bawanula bendera ng'abantu bayimirira saidi eri n'abakirira bayimirira bawanula bendera. Anti kati twabamanya mu kubamanya ono yennyini yabafudde abataliimu nsa. Okiwulira lulinga tubawo ekitiibwa kakati Museveni kyasinze okukola yalowooza akikola ggwanga naye amazemu ne institution zonna ensa. Okiwulira bw'osanga wa poliisi azize omusango wootegekera n'eri n'ogamba oyo ayagala kyebiri tomanyi taswana kukwata kasito kimumulisaako ayagala kyamisana oyo kwe kumalamu institution zonna ensa. Kkooti y'amagye omulamuzi n'atula Fosita Jeno naye nga mulamuzi yasoma n'amateeka gonna ago naye nga ne baasalye talina buyinza bubata nti n'otuuza omuntu mu kkooti y'amagye eyasoma n'amateeka
ali kuddala ya jeno naye nga talina na buyinza busalirawo muntu nti gumusinze oba tegumusinze. Nalabye omukulu w'amagye ng'ate Besigye I mean Lukwago lawyer civilian nga yamusomesa etteeka ly'amagye. Omusajja n'akwata ne kutama bw'ati Lukwago bamuwadde eddakiika nga 3 nga nnyonnyola omuntu gwe bakwatidde mu nsi ye mu nsi endala engeri gye bamuwaayo eri gavumenti n'emitendera gy'ayitamu nga Lukwago ate yasomesa amateeka ng'agasomesa ssentebe. Era ssentebe yamugambye mwami Lukwago by'oyogedde ensonga zo zonna oli mutuufu ekyo yakimugambye. N'amugamba naye katummulemu olwamuddemu n'amugamba katukuwe naye kaakati mukomewe ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. Naye nga Lukwago yasomesa ne UPDF Act nga yagibuulira ate bano abatudde wano abali mu byambalo ng'agitaputira awo. Eyabadde atudde mu musango olwedde buli Kawayiro yabadde akamanyi ekyadde kimusabise eddakiika 15 okoma ate Akawayiro ng'olwo akategedde amaze kuwummula. Yes ziwummulamu yes nkitegeera naye yamaze Akawayiro okajjukira bamaze wummula n'akomawo nako wekyabadde bikiri ku record kwe yabadde ne ku video yamaze kuwummula n'awoloka akomawo nga Akawayiro akajjukidde. Wetukomyewo ne tujjukira nti waliyo Akawayiro nti waba bakutte n'emmundu olina kujja mu court martial naye wano mu kugenda yali takajjukira kwe kusaba eddakiika 15. Etteeka ly'ebikajjo sugar bill abalima ebikajjo ababitunda n'abakola ki lijja twali kulya mwanyi nga muli eyo mulowooza by'Abaganda. Waliwo akaana ka TikTok akaana ako bakayita ka Emma katala nnyo vuma Bob Wine naye ku olwo nakawulira ne kagamba nali kugundiyako ku peji yako ne kagamba nti abasoga muli basiru kali kababuuza kuba kasoga bali balwanirira eri mwanyi gabaleme tubayambeko mutudde mutayi mwe balwanirire mwanyi naffe batuletera ku bikajjo baalirese ka Emma nakawulira naye olwaleero bwe baba nga baalirese kakyogera ekyasinga okwewuunyisa mu bikajjo muno nti tani yali egula emitwalo 2 mu egyo oba 3.5 nga kiro ya sukali egula siringisi 1000 yali egula siringisi 1000 ezo 3 nga tani egula emitwalo 3 mu emeka kati tani egula emitwalo wakati w'emitwalo 10 ne 12 kiro ya 15 tani eri ku 12 anti wakati wa 10 ne 12 kiro egula 1000 ezo kyokka oli yali egula emitwalo 3.5 nga kiro egula 1000 ezo okitegeera kati tani ya mitwalo 10 ku 12 ate kiro kati egula 15. Tugenda ne tubibuusa amaaso naye nga biba birungi olumu. Waliwo Kyagulanyi yagambye nti mujja kiwulira. Kyagulanyi yagamba mujja kukola ki? Mujja kukiwulira. Oluusi abamu ne bamulabanga ayogedde ekikyamu. Naye ate ebintu ebyo kabigende nga biwera. Bwe binaagenda nga biwera abantu bajja kutegeera. Okitegeedde bwe bannaamanya nti kaakati yaka bamutabudde bamugje kubanga ate buli kikubakuleeta bakugamba sasula ssente. Olina osasula ssente era endala okudda ku kiri ekirala obiwagira bije ne bakunyunyuuta ate nga mbiwagira ntya bwe bamaliriza ekyo ebimu ebyo biraba kati olaba Busoga eyo ezo beebadde ekuba enduulu naye kaakati kabamaye nabo babagatte ku bikajjo bamale okubagatta ku bikajjo bajje ab'ennyanja wane mwanyi abavubi nabo babakole ki n'abavubi bakole biwere ab'emwanyi babakola Faruku ababusoga bano lwakonte mujjukire bavako ne baganja ne bannaye duli omuntu abanaffe basomeranga ku bikajjo okitegeera naye kati ebikajjo tebikyaswatwala wadde mwana mu ddwaliro onfuna naye lwakuba ekyaka ebiseera ebyo andi kati n'ab'emwanyi bwe baneekyawa n'abamasenze kubaga jjuka ebyamasenze byazze senyazi wagategedde buno buyaka bugenda vaamu bagenda kukola enongereza balesite endala kitegeeza nti era mugenda kukyusa era ogenda kusasula osasule ssente ompulya ennyanja tokyakkirizibwa yadde kuvuba abavubi kasa nabo kinabakwata yali avuba mukene balimi b'emwanyi ne kibanyweza ab'ebikajjo ne kibakwata
abalimi abapamba baggwa tebaggwa dda baggwa abavanira ne bayitaawo kati we tunaawera abamukene ndowooza ebintu binaakola oweggulu naye mukene yamweddiza mukene naye baamukwata oweggulu atwala olinga kasaba ne mukene mukene omala gamukwata oweggulu yayiwa abantu bonna ku nnyanja be basobola mu kiseera twandi besigye bamusibyeko gwa mmundu abamayirungi bali batya babali bubi nabo besigye bamusibyeko gwa mmundu kati gwe Museveni amanyi kyebakolera oweri ngoli ku nnyanja bakusibako gwa nnuuni kati gogamba bibeerewo ogw'ennuuni gwenkanankana ogw'emmundu wano kati ndowooza binaawera abantu bibeerewo kubanga binaabeerawo ate naffe ne tubeera nga tuli bumu nze nsula kijja tuyamba buli we babadde buva Busoga bajja tuga ekiseera aba Busoga bakole nga abaawano mbulabe nga yero bwe bunaaba buva Bukediya bajja tuga ekiseera nabo bategeere oba ekitegedde so ebintu bibeerewo bumeme bakwate tugenda kubonaabona nate tuli enunula nyina munywanyi wange omumba muyita General Gaddafi yagera n'agamba nti Museveni yagera n'awulira n'agamba nti olyanga bavubi naga akitegeeza ki nti ati abavubi ne bawulira ne bamala bwenkya baddayo ne bafuna naga baddayo ne bafuna nti ekyo nti anti babijja mu nnyanja ate bajjayo bujja tebalabirira tebalima n'agamba okay bavubi bano n'asooka n'ateekayo abasajja be ne batesitingamu n'agamba bagaggawala okukamala n'abagaa temuddamu linnya ku nnyanja kati abavubi ekyo nakimalawo bavadde buva ku nnyanja kakati kigwe mu bavubi kigwe mu bikajjo kigwe mu mwanyi kigwe mu matooke kigwe mu mata kigwe mu buli kimu okimanyi baleeta bavuba mukene nga bava Rwanda basinga omanyi okuva mukene okumutwala e Sudan banaye tulabagane next time